Jatango moya tuse yewabera wenjawulo Jatango moya tuse yewabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So baraba OMUMBEJJA wa YESU, lift up your faith altar. Amanyane dobozi yenzo OMUMBEJJA wa YESU NKSM. Mwasuze mutya era mwasibe mutya kansule nti naffe Mukama atukumye bulungi sirwa manyi sirwa buyinza n'olwekisa tugulumiza Mukama. Yes, olunaku lwaleero Lwataano ngera tubeerawo n'okusaba kw'abakastorals kati gwe omupya yakatwegattako tusaba n'obuwembeefu laba obubaka busanzeeko likinga commentinga n'oluvannyuma subscribinga sharingira ku muntu oyo wabula kyoteerabira okoona ku notification bell buli wanoogikoonako ogenda aba ofunye obutuuze wano ku OMUMBEJJA wa YESU, lift up your faith altar. Yes, nga batugenda mu maaso ga Mukama nsooka okwebaza buli sekinnoomu avaayo nansupportinga Mukama akumpeera omukisa. Nebaza abo bonna abasharinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nga woba olina ekimbeera gy'oyitamu osobola ogigabanako naffe ne tugisabira mu linnya lya Yesu Kristo. Mmanyi nti Yesu Kristo tagenda tuleka kyekimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omulwadde nsaba Mukama akuyita mu kusaba kuno akumponyeze. Omusibe Mukama akunteere, afiiriddwa nsaba Mukama akunnyigira ekiwundu kubanga yakisobola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, katukolole omwoyo wa Mukama ajja yogereko eri emmeeme yaffe. Omwoyo omutukuvu ddali wange tuze mu maaso go nga tukukowoola. Muffe temuli magezi era temuli kutegeera wabula gwe omwoyo wa Mukama bw'otuula muffe buli kye tweteeka kisobola okufunika mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Jangu oyogereko eri emmeeme yaffe, jangu oyogereko eri emitima gyaffe, jangu oyogereko awo wonna we tubadde tusobeddwa otuwe answers mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata twewonga wansi w'endagala omusaayi gwa Yesu, buli kiki ekibadde kitufugiramu tunaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amina era amina. Yes, olunaku olwaleero nga tugenda mu kusaba ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu kitabo kya Yobu. Yobu essuula ya 2 olusooka. Haleluya. Awo Yobu n'addamu Mukama n'ayogera nti, mmanyi nga gwe oyinza byonna. Haleluya. Buli olwaleero ng'ogamba Mukama nti Mukama mmanyi nti oyinza byonna, teri kyotasobola gye ndi. Kkiriza mu ggwe, yimusa okukkiriza ku nkuba kyeyo yonna gy'oli. Embeera gy'oyitamu nze gye simanyi ng'OMUMBEJJA wa YESU. Omugabi Mukama mmanyi oyinza byonna. Ku lw'embeera eno wetuyingirayo ku lunyiriri lwaffe olwokubiri lugamba mmanyi ng'oyinza byonna era nga tewali kigambo kye wateesa kiziki era tewali kigambo kye wateesa ekiziyizika. Haleluya. Muganda wange Mukama bw'aba yateesa ekigambo ekijja gy'oli tewali ayinza kiziyiza. Kabeere ng'oyo Mukama waakutulugunya mu mbeera gy'akuyisaamu yonna tasobola kuggyawo kigambo kiri Mukama kye yateesa gy'oli. Haleluya. So mu mbeera mw'oyita manye nti Mukama ali naawe, manye nti ly'essuubi lyo, manye nti ye mubeezi wo, ye buli kimu. Abamu tuli eno oliyeyo wekka
n'ekyo omanya nti toli wekka, olina omumizi gw'oli naye, olina omulamuzi ateesa ekirungi gy'oli, ateesa emirembe mu ggwe. Kabakutulugunye, kabakukole batya, Mukama bw'aba wayateesa nti enju eyo ogenda givaamu ng'ofunyemu byonna bye weetaaga, ojja gifuluma ng'obifunye. Newankubadde embeera ki gy'onyigirizibwamu, bwe ky'oba okola yimusa buyimusa kukkiriza kw'omanyi nti Mukama kino kizze kyakaseera buseera, naye gw'obeerawo nkyo n'eggulo. Abampera omukisa Yesu, teekateeka emmeeme eyo, tugendeko mu maaso ga Taata, tumukoowole ajje akole ku mmeeme zaffe. Wonna tubadde tuggwemu amaanyi, wonna tubadde tufumiitirizanga bwettu nga tetutegeerekeka. Mugaya wange ebintu bye tubadde tutambuliramu naye nga tebitegeerekeka. Olwaleero mbasaba n'obuwembeefu, bankuba kyeyo, tuyimuse okukkiriza kwaffe, tukoowole Mukama mu buli mbeera kye yateesa okuba kiribeera. Wali ennyonyi eyo nga si ku magezi go era si ku nfumiitirizayo, wabula okwagala kwe kwakulenyesa ennyonyi. So teekateeka emmeeme eyo, mukoowole. Olwaleero takuleka nga bwakusanze, nkuba kyeyo, nkugamba era nkujjukiza nti Katonda waffe mulungi. Tuteeketeeke emmeeme zaffe tugende mu maaso ga Mukama. Omwoyo, 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 omwoyo Tata, mwoyo Mamira, mwoyo nkuyita muna, mwoyo nga tuze maaso go, bakuba kyeyo, twetaaga ggwe mwoyo, mwoyo Mukama, mwoyo nga tuze maaso go, mukwano twetaaga ggwe, omubazi waffe tuwanguze, mufe mulimu abalwadde omwoyo, mulimu abasibe omwoyo, twetaaga ggwe, jangu otuluŋŋamye omwoyo, mufe nga tetulina ssuubi omwoyo, Mukama Taata tusibiddwa, gwe maanyi gaffe omwoyo, gwe buyinza bwaffe omwoyo, ky'obalaba tuddukidde gy'oyo omwoyo, ffe bankuba ky'omwoyo, tukwetaaga omuluŋŋamya waffe otuluŋŋamye, nga tusobeddwa omwoyo, jangu mukwano otuluŋŋamye ng'obudde buweddeyo, mukwano Taata tufiisize nga mu mbeera mwe tuyitira omwoyo, mwoyo Mukama obeerawo, tukozese otuwanguze, wonna watulemye mwoyo Mukama, mwoyo otuluŋŋamye omwoyo, tukomeko gwe omwoyo, omukono gwogwo teguyimpa wadde, mu bankuba kyeyo omwoyo, gwe omukono gw'omwoyo, yegwe kyakuddamu, yegwe ssuubi lyaffe, yegwe mumizi waffe. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu, tuze mu maaso g'omukwano nga tukowoola omwoyo w'Omukama ojje omamire mu kifo buliiso kino omuwaale.
mamira mu bwonvu bwonna mukwano Yesu. Mami yali nkuba kyeyo wonna watudde wakukabirira essaawa eno wasindira omwoyo wa Mukama. Taata kabaka wabakabaka tujja maaso g'omulungi nga tusooka okwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza ku lw'amagenda gaffe n'amadda gaffe, tukwebaza ku lwa buli kino Mukama Taata, tukwebaza ku lw'abankuba kyeyo Mukama Taata nti kati ekiseera kino bakyalina okussa, balina omukka ogussa Mukama Taata, ekikuba n'omukka ogussa ekyo kyamagero. Taata omulungi wange kyova olaba tukomyewo gy'oli ffe abaana ab'endeemu mukwano Yesu. Banna lift up your faith altar Mukama Taata nga watugamba tuyimusa okukkiriza kwaffe kye tunasaba kinaatuweebwa mu kaseera kano. Omwoyo wa Mukama tujja gy'oli nga bankuba kyeyo Mukama, nga tukusinza tukugulumiza. Wewale olw'abakama baffe Mukama, wewale olw'emirimu gyaffe Mukama. Waliwo abakyali ku zi woofiisi naye tukwebaza nti wabatambuza n'obajja mu nsi yaabwe n'obatuusa mu nsi endala. Wewale ku lwabo Mukama Taata abafunye emirimu essaawa eno, wewale ku lwabo Mukama Taata abamazeeko kontrakiti, webale ku lwabo Mukama Taata aboyisizaawo abazeeyo ku kontrakiti endala. Webale Katonda omulungi omunywanyi w'emikago Mukama, webale gwe yaliwo era alibeerawo dadi wange, webale Yesu wange nkwebaza ku lw'abankuba kyeyo. Bandibaddewo batya Mukama Taata etali taata etali maama etali kojja etali wa Luganda, Ego nobeera nabo n'obakuuma Mukama. Webale omusumba omulungi, Taata tujja maaso g'omulungi wange nga tukwegayirira omusumba omulungi. Tusaba ekisa kyo tunaaza n'omusaayi gwo, embitambi etujjudde Mukama. Tetukyalina butuuze Mukama Taata, ffe tukwata ne wali Mukama, ffe tulimba, ffe tukumpanya Mukama. Tuteesa ekintu Mukama Taata nga si bw'ogambye, tetukyalinda kuteesaako Mukama. Twamulugunya obusungu obujja obukyayi, naye Katonda omulamu mukwano gwange tukomyewo gy'oli. Naaza okuva ku lwezinge lw'obuviiri bwaffe tuka ku bitabo ebigere byaffe, ku lw'abantu bakyebezadde lyabesasira, abamu balwadde Mukama Taata, abamu bali byonna Mukama Taata, naye ensasiro naazo n'omusaayi gwo. Webale omusumba omulungi, webale Katonda wange omulungi, empologoma ya Yuda yegwa mubeezi. Webale Yesu, webale kabaka w'abakabaka. Saasira ku lwabo abali ku zi deportation, saasira ku lwabo Mukama Taata ababbiddwa amasente gaabo Mukama nga bapulaninga kwetuga nadda. Yesu tobaganya Mukama, ekibi ekiganya kuyingira mu famire, ekibi ekyokwetta Mukama Taata, ekibi ekyokuttingana Mukama. Saasira onaaze n'omusaayi omubiri byonna byabadde apulaninga Mukama, ebyobulamu bwankuba kyeyo Mukama. Naaza n'omusaayi gwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata mukwano webale, webale omusumba omulungi. Mukwano tugambye mu kigambo kyo Yobu Mukama Taata kabaka w'abakabaka yakwesiga, yamanya nti yegwa buli kigu Mukama. Naffe bankuba kyeyo tujja maaso go nga batugamba twete ensonga zaffe ez'amaanyi. Ayi Katonda wange omwoyo wa Mukama, ku lw'abankuba kyeyo nkukowoola. Mulimu abalwadde Mukama Taata, abatasasulwa Mukama, mumwe muli omukyala namitala Mukama. Kuba Yesu tukulabye Kongo yamba abalala Mukama, tukulabye Kongo jayaabo abadde bakwatibwa Mukama. Yimirira ku omukyala namitala Mukama kabaka w'abakabaka, yakasasula emyaka gy'omusanvu egimu gyogeddwa omubisi sitaani Mukama. Yegwe Katonda atakeerewa Mukama, ate sente weetuukire ewoma Mukama. Koma ku bakama be Mukama Taata, kwatyaganya Mukama Taata bangi abalinga namitala Mukama naye ng'abamu tebalina bwongerero. Yesu tukwetaaga omusumba omulungi. Katonda wange twetaaga gwoyimirire ku lw'abankuba kyeyo abalyazaamanyizibwa Mukama. Taata yegwe mubeezi, yegwe mukwano gw'abatalina mukwano. Watusuubiza n'ogamba oliwo emikisa emirimu gy'emikono gyaffe Taata, n'ogamba nti tuweesasulwe nga n'entuyo tezinnakala Mukama. Ezo namitala gyakala nezigwayo Mukama. Yimirira Yesu, bangi abalinga ye Mukama. Yimirira ku lw'abankuba kyeyo abalala balwadde Mukama, n'endwadde zibakutte naye nga tebalina kyakola. Teri alwalirira Mukama, bali ku bitanda. Mukwano yimirira ku lw'abankuba
kuba kyeyo wesuubira buli omu bwebatukowola taata abasibe bali ku deportation Mukama leka abateebwe dadi wange leka basubulire omubezi wange leka abaveeyo dadi wange bakomewoluzebwa mu nsi zaabwe Mukama abalala batulugunyizibwa bakama baabwe bakubwa bavubwa naye Mukama leetawo olumu wakati w'omukozi n'omukozesa mukwane Yesu teri kittasobola olaba batugamba nti emitima gy'abakabaka giri mu ngalo zo tatakyusa n'ogamba omutima ogw'ejjinja okujja muno leeta ogw'ennyama kyusa emitima gy'abakama baffe Mukama taata yimirira kulw'abaana b'abantu bakyeyo batulugunyizibwa bakozesebwa ebifaanana bitya Mukama tukwetaaga kulw'abantu bakyeyo gye bateeka ssente zaabwe Mukama zezimulankana Yesu zezitunula ne bezitunula eri Mukama yimirira kulw'abaana abalenzi Mukama yimirira kulw'abantu bakyeyo abalenzi Mukama abali mu mawanga ag'enjawulo Mukama balina embeera ze bayitamu dadi wange balina amaziga ge basinda Mukama yimirira ku luuyi lwabwe ssebo tukwetaaga ng'abantu bakyeyo Mukama muri Fabia Faith Altar Mukama leka tugambe nti Yesu gw'okikoze leka tugambe nti mukwano ye gwe kyakuddamu kyaffe tatamaza n'omusaayi nazeere n'ebibadde biremesa Mukama bantu bakyeyo okubotola ebityesente Mukama taata okubulankana nebwetuzikola zibulankana tezinywera mu nsawo netutulabana bwezitadde Katonda wange omulungi yimirira ku lw'abantu bakyeyo twetaaga gwe taata twetaaga gwe omulungi bingi ebisituka Mukama abalala ba boyfriend ne balya sente zaabwe abalala ba girlfriend ne bazirya neziterabona kyezikoze Mukama basingoza abantu bakyeyo Mukama gulawo amakubo gaabwe oba bw'abaami abatuufu oba bw'abakyala abatuufu Mukwana Yesu kulw'abo abali mu bufumbo Mukama nyoza obufumbo Mukama abaleka abaami baabwe Mukama babasange nga bwe babaleka abaleka bakyala baabwe babasange nga bwe babaleka emyoyo gy'obwenzi Mukama zinywesa omusaibo emyoyo gy'obwenzi taata giyigganye mukwano abalala tebakyalina nkwatagana Mukwano Yesu tukwetaaga webale Yesu webale Mukama taata nyemusabiriza ekidomu Mukama alimizibwa omugongo alimizibwa ekifuba Yesu fuka kyakuddamu wegenda zonna Mukama ezirumba abadala n'abalangira bo Mukama yimirira taata wange ebirabyo by'omubiri Mukama taata olw'omwoyo wonna genda amasaajinga Mukwano ebyabakooye Mukama ebitole nga bizimbye Mukama yegwa kubalipeeya taata kubalipeeya mutuntu kubalipeeya akayongezi kubalipeeya ekiro kubalipeeya mutuba mu batunduludde okubalipeeya Mukama wejja ebirwadde byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Gatakuweza mpaka fire zikomawo tumaze okukwata ku byaffe Mukama tumaze okuwangula omulabe Sitaani zino tuziteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tuyitambulire gw'eggulu okutwetooloola kuba kyali gyali mu kweka mu mpuku ey'omuliro abaami bakwekebwa mu mpuku ey'omuliro abakyala bakwekebwa mu mpuku ey'omuliro Mukama eriyo abagenda Mukama taata okomawo olugendo zaabwe tuziyiringisiza ku ggwe eriyo bakama baabwe abaganya obbakolera passport okuba bwa visa Mukama taata ezifuluma Mukama yimirira Mukama taata eriyo abanoonya emirimu Mukama nga baagala mirimu gy'abazungu taata leka ogwewo enzigi Mukama let opportunities Mukama abali kuziwa ofiisi Mukama yanukula taata wange babajja mu nsi yaabwe nga bagenze kola buli kyonna kibadde kikwata emirimu Mukama okuva n'olwaliro tukinywesa omusaayi gw'omwana gw'endiga weebala omwoyo omutukuvu dadi nkwebaza kubanga wetukukola olowulira ofuge olwane entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo olungamya amagenda gaffe n'amadda gaffe tulwanirire Katonda wange otuwe okuganja feva kowola amagezi kowola okuganja mu bantu b'olimu mugezi Mukama mpa okuganja Mukama mpa omwoyo w'amagezi mpa omwoyo wa feva Mukama ggulawo buli lujja olubadde lwaggalwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu
webale obutukuvu abatukuvu njenga nokudde okusaba kwaffe kubanga ye gwe kyakuddamu kyaffe mmanyi nga bw'oteesa teri ayinza kuteesa katonda wange kyoteesezza okuba kibeera taata buli kiwatuteeseza ekirungi kitubeere mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale omwoyo omutukuvu webale taata tatujja mu maaso bwatugamba tujjanga gy'oyisabe nga bwe tuti kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuweme yaffe eyaleero sonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe sonyiwa abatonoona totutwala mukemebwa naye tusokola eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna biriyo emirembe n'emirembe amina obwakabaka bwa taata butambulire ku bantu bakyeyo obwakabaka butambulire ku buli ssekinoomu butambulire ku ggwanga lyaffe butambulire ku buli kimu mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimu eky'omwoyo omutuukirivu beere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwawo amina ekisa kyo kifuge ekisa kyo kikomyewo emirembe ekisa kyo kikomyewo obumu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, hallelujah. Twebaza mukama kolwa ekigambo kyaffe n'essala yaffe era tuliwewunga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu byonna bye tusabye tukkiriza nti bigenda tuweebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Teweerabira mukwano omupya ku subscribinga gwe yasubscribinga edda teweerabira mukwano kuneegattangako buli lunaku wabeerawo ekiribaawo mu linnya lya Yesu Kristo. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM ku lw'obuweereza omumbejja wa Yesu Lift Up Your Faith Altar. Mbagala nnyo nga mukama yasinga okutwagala mubeere bulungi. Shalom 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 shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge